Nsanyusa okulaba Mwamiga. Wewe nnyo ssebo ku Kisubi ate okuddamu kunkyazaako. Mbuuliza ku bannayuganda abo batulaba. Bannayuganda mwenna abatulaba mwebale nnyo okubeera nti muwagira mukulu Kisubi byakola akola emirimu mirungi nnyo okuyaba nti atuleeta wano ne tuba nga twogerako nammwe ne tuwaya. Era mbebaza nnyo okubeera nti muwaddeyo oba mutaddeyo obudde okulaba nti muwuliriza bye tusobola okuba nga tuwayamu olunaku lwa leero. Era nga wayogedde naliko wano ne twogera ebintu bingi ate era nkomyewo ku kintu eky'amaanyi kitulaba nti kiyinza okuteeka ensi yaffe mu matigga bwe tuba tetukyanguyidde. Okay. Kale nkweyanzisa ekikulu kye tuliko nsonga ya bukundi obwo. Yes. Obukundi buno bw'oyinza kubwogerako ki? Kubanga worldwide obukundi gye buli mu nsi. Yes. Naye bukontrolingiddwa butya ndowooza kye kikulu. Yes. Kiki oyinza okwogera ku bukundi nga tetunaba na kudda wano e Uganda okwogera ku buno obuli wano? Mukulu Kisubi nga sinnaba kwogera ngeri gye tusobola kudizatingamu bukundi buno oba kyekisobola okukolebwa kubanga buli nsi eyina obuzibu bwayo n'entendekebwa y'obukundi buno okusinziira kubanga wabeera obukundi wabeera ne drugs. That's obvious. Wabeera obukundi wabeera drugs wabeerawo firearms wabeerawo any kind of weapon zibaawo kubanga yes wabaawo ebiragalalagala wabeerawo n'ebisi emundu zibaawo biso bibaawo byonna bibaawo wabeera obukundi kubanga in a similar sense oba otunidde obukundi beefaananyizaamu n'amagye kyoveera olaba nti beeyita abamu bakomando amannya galiyo aga kapiteeni geno okitegeera kati bo n'intelligence nabo bagirina eyaabwe. Naye in detail nja kukubira obukundi nti wano Uganda tulina kuba na bukundi bagezaako kati nze nga badde mu nsi eya South Africa ly'eggwanga erina obukundi obuli very dangerous and lethal. Nti kino kye twalabye ekyabaddewo between baganda baffe osobola buyita bukundi ko obukundi yes. That's Mafialism. Mafialism ye muntu azuukuka n'agamba nti gundi yankozeko ekikolobero kankwate enkumbi n'ejjambi yange ne mutemeteme kubanga first of all obukundi buno abamu nze nga South Africa gye nkulidde Gangasism, they talk about discipline. They teach their discipline. Boogera ku discipline. Era mu bukundi woba okoze ensobi balina engeri gye bakugunjula bo nga bo. Naye era baagala nnyo ekintu respect kye walabye ku personani ne skin. Respect. Baagala ebitiibwa. Respect. Bademandinga nnyo respect. Kubanga mu gangsterism waliyo levels eza leadership. Ono commando, ono general, ono captain, balina ne ba informers. Ababeera ku ground nga bakola ki? Basearching information. Engeri gy'okutambuzaamu enjaga yaabwe, okutambuzaamu emmundu zaabwe, okutambuzaamu ssente zaabwe. Bintu bingi nnyo bwe twogera gangsterism. Era kyovola ndi mu fear mwendaba wana abantu nga bakiweweeta boogera ku gangsterism balinga aboogera ku kintu they don't know what's a danger in this. Ate sagala kwogera ku kintu kye nawulira nze njogera ku kintu kye nalabako kyobaddemu ng'okiraba kyebaddemu emyaka 23 nga ndaba streets ze Cape Town nga ndaba streets za Port Elizabeth nga ndaba streets ze Durban nga ndaba streets Johannesburg wosobola nga Rosenville Lucky Dube gye bamuttira ng'ava okutwala omwana wa grandmother ng'agenda kulinnyo agende okukola ki okuperforminga Rosenville kifo kikyamu nnyo musajja ne bamukuba amasasi ne bamukola ki ne bamutta. Kati we tuba twogera ku gangsterism yes wano Uganda weziri naye I think they are imitating. There's what we call imitate. Wefaananyiriza. Yeah, tukole kubanga we are in a developed country in technology wamanya abantu batula ku TV
filimu za America weziri filimu nyingi nnyo omuntu naga akagende kankole kikangolinge ndabe how Ggwanga-Awangalira what so ebintu bino bya bulabe ddala nti birimu ebiragalalagala birimu ebisi ewabeera obukundi ewabeera Ggwanga-Awangalira ewali ganga bino ebintu njagala okola research yo mukulu kisubi otegeere kyobola nti era gavumenti nasanyusa nnyo okulaba nti the law enforcement police army whatever they came together nebaga we are going to start dealing with this issue si kyekintu ekyomuzannyo kisubi ojja kutuuka ekiseera nga tosobola kutambula nabigere ku saawa 10 n'omuzove waka okujja okukola nga tosobola ng'olina kulinda saawa nga 4 oba 3 okutambula mu luguudo. Kiri kitya mu nsi ezo etali Uganda kiri kitya kati nga South Africa gy'owangaalidde kubanga ekyo kyewuunyisa nnyo nti kyaleetera n'okulaba nga tulaba Lakeduba afudde simanyi oba Baganga-Awangalira be baamutta simanyi oba baali bano barobare ate era nsuubira be bamu abavaamu abakola ebintu definitely kati wano Uganda nga wegamedde imitation ate era nze mu myaka gye nkuliddemu wano ewaka 1970 I was born 79 from that time up to now ndabye morals z'Abaganda n'Abasoga n'Abaki n'Abagisuula you know we have a very beautiful culture zisirabangako bino bintu nti omuntu tuli mu situation gye tulimu kati essaawa zino ne lwakuba buli nsi gyegenda ekula buli nsi weegende modernizinga bino ebintu tebyerabira birina okubaawo naye kikakata ku gavumenti okulaba nti ki preventing these elements era n'abantu abaleese ebintu bino tebabijja mu Uganda babijje bweru ne babikola ki ne babireeta wano nga wolaba abaana ku street abali kuno ku street noga yanayiwa afukumula abaana ku street obaje Karamoja nogera Kampala nolaba abaana 10 nolaba abaana noga waliwo omuntu adiringa n'ekisho nabi batugamba birimu ebyobufuzi okitegeera kati kyekimu n'ebyobukundi waliwo omuntu eyakireeta n'akitiichinga n'akinfluencinga mu bayanga because generally kino kikwata ku bavubuka we walabanga baagala nnyo ebitiibwa you know kubanga bo kati there are 3 gangsters when you talk about gangsters is a general word ne mu gangsters tulina enamba 3 speaking on South African concept gye nkulidde tulina namba 3 tulina in fact wababuuza bagamba Sabera yengeri gye babuuza bagangasa balina engeri gye babuuzaamu yes balina engeri gye babuuzaamu kati nedda waliwo 26 number 27 ne 28 byebiki ebyo kyewe mukulu kisubi nti this is a webeyawulira yes kati gangsters mu Ggwanga-Awangalira mu South Africa they have got 3 numbers nti gwe wenkutuukirira wenti nina engeri gye nkubuuzaamu nti kati wembanga 28 nkubuuza wenti emu 2 3 28 kitegeeza 28 wembanga 27 nkubuuza wenti wembanga 26 nkubuuza wenti mbangu I introduce myself to you as a gang okay naawe golina okundaka kyoli oba nze mba 28 gwe ngoli 27 olina kumbuuza woti olina yengeri communication ganga zina engeri gye zicommunicatingamu so abo bo baba bamaze okwetegeera ffenna tuli ba gangsters we are gangsters naye mu Ggwanga-Awangalira ndi number 28 oba ndi number 26 oba ndi number 27 ate era buli namba zino zonna zirina emikolo gyagyo zikola mukulu kisubi 26 alina omulimu gwe mu ganga 27 alina omulimu gwe mu ganga ne 28 alina omulimu mu ganga kati mbuuza mirimu ki gye njagala okumanya kati Munnayuganda oyo agitegeere kyebalaga bino ebintu biri deep in a sense that wetutakyanguyira kipreventinga nga wegambe ganga zitambuliramu ne drugs n'emmundu n'ebiso biba nabo so mirimu kyeki 26 the 26 gang bo badiringa na sente badiringa na money 26 bo baleta sente bebayingiza sente mu komera era bazifulumya
South Africa. Boba sente badingana sente. 27 they are mediators between the two parties. 26 and 28. Bakwanaganya. 26 wa amaanyi, 28 wa amaanyi. 27 bakwanaganya. Naye 28 yawunya ku musaayi, musi. Bo batta. Biri mu nsi ebyo. South Africa. 28 gang. Era wolaba nga ise 28 tomuzanyirako. Bo batta bawunya dda ku misaayi gy'abantu. 26 bebo uli aba bank robbers. Babbi ba banka. Badiringa na money. Naga duka liryo, ne basomera diru, ne bayinga ne mundu. Gangsterism. Kati government obubbi robale byonna era mu ganga bibamu kuba biba teaching these influential behaviors. When in Uganda, I'm definitely sure waliwo ababisomesa era ababisomeseza. Ebintu bino tutandika okubiwulira mu America eyo. Yes. West Coast, East Coast. Yes. Ne tulaba BIG ne Tupac. Yes. Enkaya neze zaaliwo awo ne tuwulira abo ne betta. Ebyo ne biba. Eyo gye tutandika okuwulira ebintu bwe biti. So ne wano abamu basuubira nti kiyinza okukakkana nga kiringa bwe kyali eyo. Kandi kyova olaba nti tewali muntu buli omu aba ayina territory ye kyekisa abantu. Kati East and West mu America. In South Africa we call it Nchona colony, Puma colony. Nchona colony, those are people in the Western Cape. Gang from Western. And Puma colony, that means gang from the East. Kati wano Uganda simanyi bakitumba oba bakyogera. Wano tulina Kawempe, Gaza, kati obwo tulina Makindye. Kati obwo binja. Tubadde na Al-Qaeda Makindye awo oyo bangambye ali mu komera at least. Kati obwo binja neera binge bubinja Kawempe waliwo abakulira bonna. You are reporting East and West, Nchona and Mpuma. Those are the two gang bosses. Buno Kawempe, whatever, waliwo leader. Je bali reporting ngawe nagamba general. Kuba commander, general tasobola kureporting wa commander. Commander ayina wa general akola ki? Na reporting. Commander aba mu field. General strategic ya yes. Kati lero. Ne ba inform abana bali ku ground. Nongoloza ababayita ba informa walina amanyayo tugaite South Africa. Naye ate njala okubulira difference eriwo nga government mu kati America gangsterism mu America ate yo yanjawulo nti most of them they use guns. American streets they use guns, most of them. Kwetira ddala guns. Drugs, guns. Era most of the time obala gang abane trafficking of ladies, abuse of women. Kwa under the influence of drugs. Yeah. Most of the gangs in South Africa, they are under the influence of drugs. Women raping and all those things. Kati kizibu nnyo even in the security stability of the country. Nti security wise. Eggwanga liba lituuse mu kati y'abaga. Kati njala okubulira mukulu Kisubi njogera perspective ya South Africa. Kubanga gangsterism lyerinnya lyerimu. Simanyi mu Luganda bagenda kiyita. Gangsterism is one word, gangsterism. Buli omu akitegeera. Kati oba oli South Africa ne bagamba that's a gang member of kitegeera nti gang. Oba oli Uganda ne bagamba that's a gang is a gang. Ekintu kiri kimu w'oyingira mu bintu ebyo okufuluma kizibu. Kibanga kunywa musaayi wala Illuminati something like that. Nti okiyingira tusobola kuvaamu. Because okonfessinga nga nti nalokose Yesu mukkiriza tusobola kuddamu mwegaana. Wale unokola alokoka nagamba nti mulokole nabuvuddemu obo bagamba lyagudde. Kituufu. Komawo wenenye. Kituufu. Yagudde. Kati neno balina ensonga bagiyita kigijera mu lukosa kigijera weeyogerako nga gatambula ng'Omuganda. No balina batambula. Natuuka wakomana n'akola ki? N'asoma ennamba ye. Ne yeesoma ani kikyakola kitegeera ne yeesoma kugamba balinanga abantu abanywa omusaayi era mu gganga oba oyingidde tolina ngeri gy'ovaamu kyovola abamu baba ne bi tattoos ne stars kati South Africa tekiri worse.
nti most of them who are doing these things, they are colored people. Bana balinga abazungu, black, mixed of black and white, colored in Cape Town, Cape Flats. Eyo batta abantu every day. No togera kati bali mukutta. Very dangerous. Wreath of people. Taseka. Akana kati ka myaka 10 kayinza okuwa omusajja myaka 30. Ne kamukuba you know babanga obongo bwe bajjamu ne bateekamu obwensolo enkambwe. Twogere ku bintu bino biva ku ki? South Africa byava ku ki? Uganda wano bw'oba okubye ettooki biva ku ki? Most of the people ababeera mu bintu ebyo abamu babiyingiramu lwa mbeera social hills nti is poor talina kyakola. Ne bwakutta talina kyafiirwa. Talina kyakola ne wakuba akaso kuba South Africa omuntu nakuba akaso. South Africa prisons, many prisons osanga abaana emyaka 10, myaka 12, 15 nga baga yamukubya akaso, yakubye gundu akaso, yakubye gundu akaso. Tafiirwa. Talina kyafiirwa kubanga in South Africa ganga their life must be in prison. That's where they feel comfortable. Okay. Bamuteekayo namala emyaka 2 ne bamutta naddamu nakola ekikobero kye kimu ekisingawo ne bamuzzaayo namala 5 n'afuluma ne bamuzzaayo kugamba life ye yeeyo. Obulamu bw'ekkomera. Ne wakuba ekiso talina kyafiirwa. So tugambe kiva ku mbeera embeera. Yes, embeera kubanga I told you nti wano omuntu talina kyakola ali ku street tewali mmere talina wasula kane bamusomera ddiiru nti wojja wano tugenda kufuula gundi kabadia or something. Okitegere oba gwokwata ensawo ya boss ya commander oba captain ola level gy'oliko oba tugenda kuteresanga enjaga eno gw'ogitunda gigana amanya ge bamulaga obugagga oba oli ku mmotoka yange gw'ogigaadinga. Okitegeera buli wengendo ojja kubaawo. Most of the people abayingira mu gangsterism tebalina other option than okuyingira ku kigaali kubanga that's where the survival is. Ate there is power and protection. Nti bamusalutinga nga wegambye nti ekitegeera kati kwegamba ebitiibwa ebyo abamu beeteekako ne stars ne bazeeteekako wano nolaba nga stars 3 wano gundi zamudali ng'otegeera that's captain. Okitegeera bintu bingi nnyo ku mikono. Okitegeera kati most of abavubuka era kyovula nti am worried mu Uganda kubanga Uganda tulina abavubuka bangi nnyo abatalina byakukola. Ganga size eyinza okurecruiting abaana abo kubanga they have no option. Ekyokubiri waliwo abayinawo ewaabwe nga walungi niye nga yayagala bitiibwa n'asala okuyingira mu gangsterism ng'ayagala kulabisa ayagala bitiibwa ye awulidde there's a captain commando nange kambeere kamanda naye okufuna amanya ago mukulu Kisubi nga nagambye nti gangsterism efaananako n'amagye. Mu magye olina kutta captain nawe okuwa ranga olina kutta gundi mu ntalo noga musajja yakubye tumwambuse eddaala. Gangsterism weeri okwambusa ku ddaala olina okukola ekyo. Mbose special kwabo 28 begambye 28 bakuyinza okuwa ekyambe ne bagamba genda omutte. Tubirabyeko sitologera bintu byetuwulidde kubanza amakomero ge South Africa mbeeramu nembuliramu enjiri nenkola motivations netwala y'emmere obiraba ng'abantu bali kuba goganjawulo actually amakomero ge South Africa mulimu TV mulimu shower amazzi agokya bo amakomero ago gali so different ne gana age Uganda naye bayinza okuba nga bali awo nga bali mu break babataako ne bagenda mu break mu break nga bali awo naye nga diru eri nti
they call them prison warders. Bana bakuma abasibe. Ne bamuwe kyame bamuwadde kyame ne oganti kati gwe. Oyagala kuzibwa gendo omutte. Baba no gwe mukulu kisubi. Era sobola agamba kutta wada wa komera. Wa komera. Gendo omufumite. Nati oyagala kuzibwa. Bako ne kyokola. Twagala tulage bidi. Bo bali mugundi mu break wano batambula abamu bakuba masimu waabo kitegeera abamu bali kuba they give you a break time of 30 minutes ngaba sibe mwetaya ye mu compound naye nga deal lwo bagisomye dda bo bagisomye dda bano mukulu kisubi kyobola nze ntunula omuntu nesaka ne ngamba oyogera are you talking about gangsterism? Do you understand the gangsterism? This is a very dangerous thing. Very dangerous to the extent where you get it. Inti already muli mu break baba asazeewo nti leero alina okufa wado oyo. Muba mukyala bubububububu. Bubububu nga bamukubye dda akaso. Ngali ku ttaka. Ava musaayi awo mwenna mukubibwa mwenna mulina okuyingira. Nalumanya ne salumanya mulina okuyingira munda break egolongotanye. Break egolongotanye mukulu kisu. Naye nga mwakipulaninze. Bakipulaninze. Amusamaze. Ye kati akuzibwa. Kyeba amugambye akikoze. Era abo nti Captain Major General agamanya galina cost. Kyenjagala okumanya abantu bano nga tebannabakwata ne bwe babakwata baba n'amaanyi bajjawo amaanyi. Gawe nkugambye ganga operating abokka 26 27 28 bala abantu bakolagana ono akolagana byansimbi ono 27 alinga informa oba semwai ngayo ga semwai timukesi ochimanyi gangsterism babera mukomera nga bamanyi ebife bweru oyinza okuba oli bweru nga tonna kyomanyi nga information bagifunye dda baba kyali sina kukyalira nga tebagala kukyalibwa bana abantu musimu tebagalayo simu musimu tebagalayo bwambe baba ne simu mu makomera baba no bwambe mu makomera bitakirizibwa. Yes, baba ne sente mu makomera nenjaga etundibwa mu makomera ate sinjaga bigundi bino ebyo bafuwa. I'm talking about mandrax, cocaine, baba nazo. Era obulamu baba gangsters mu South Africa, they are better off inside, not outside. Kuba bamanyi ebweru babatirayo. Bo baganya okubeera munda mu komera gye bakolera sente. Gye bafunira ebitiibwa. Naye kati awo oyogera ku bagangster bano abatali baliida. Kuba waliwo baliida baba batabeerayo mu komera eyo. Kyemanyi era kyenjagadde okumanya amaanyi nti abantu bano ng'ogyeko gamba nti baba bacoordinatinga ebintu bino bw'oba obitunulidde obulungi n'abamu owulira bagamba nti oyinza okulaba ganga ng'emu eringa erimu ne gavumenti nti n'olaba ganga kati njeku ekyokulabirako nga abeeyita obukundi bwawa nti olaba oli nga bagamba nti asupportingibwa gavumenti n'olaba oli nga agamba alabika atondeddwawo kubanga akyankalanya b'opposition bye tulaba ebyo. So y'ensonga lwaki nkubuuza nti amaanyi gavaawa mu bantu bano kuba abantu bano ng'ogyeko ebyaffe wano olaba gangs ezirina ddala emmundu ez'amaanyi ebyokulwanyisa eby'amaanyi ng'oli gangster naye ng'avuganya nansi amaanyi bagajjawo. Kati era nga wegaye mukulu kisubi ng'ate si muyeekera nga bw'onaaba n'ekkoni wano waffe. Mukulu kisubi gavumenti abantu bano bali there are 3 numbers. 26 yo ya sente baliwo okubba
kuleta nsimbi mu camp. No, njagala tukitunulire mu bunene. Mu bunene bwacho. Oli ku South Africa yokka. Yes. Njagala tukitunulire Yes. mu bunene. Yes. Nti bagange sita tubalabe mu America. Yes. Bagange sita tubalaba mu nsi zonna. Yes. Tubalaba gye bali. Yes. Amaanyi ago bagajjawa. Anti kati era amaanyi gano nga ogamba nja kwogera ku kintu terrorizing. Not being a terrorist, but you terrorize people. Nti akakundu wekali katiibwa. Okutiibwa okwo kuteekwa okubanga kulina we kwesigamye. Okutiibwa okwo nti they terrorize people era bo tebalina kye bafaayo. Ne wakutta kati n'agenda mu kkomera, it doesn't lose anything. Walabye webagamba nti poliisi yatidde ku kyabadde ku nkuuka. Ne wembaze nga ndi wa poliisi. Sisobola kulaba mwana engeri gy'ayogeramu nga ali under influence. Ne mwetabaala. Kituufu. Babakwate kituufu. Naye kati kyenkugamba kye kino. Poliisi bwekuteebereza nti onazza omusango yaddembe okukwa. Kye kituufu. Kati baganga bano nze ndowooza some of them balina engeri gye bawaddeyo proposal zaabwe, especially maybe mu Uganda. Ne bagamba we can fight your battle for you. Tusobola obalwanira entalo zammwe in one way or the other. Okitegeera. Nga bagamba nti Sobi ye yali recruited kwegamba ng'agenda yego bateekawo okukuuma ettaka ly'abantu oba okuggyako abantu ku mataka gaabwe. Mbadde yeekolamu ka gurupu ke. Nanti yeekolamu ka gurupu ke ne kagenda okuterrorizinga abantu. Kati ene leader, buli leader yenna ng'ali mu gavumenti n'osalawo okwekwata oba okukozesa those people oba nze mba nkuyita weak leader kuba oba introducinga ekintu ekigenda okufuukira nabe ate kigenda okuterrorizinga n'abantu nga toliiwo. Kubanga abatandika ganga zino bazitandika ate bagamba zatandika mu makomera. Yazi byasa na byasa. Naye they came on spreading. South Africa, Jamaica, everywhere. Buli wogenda kati waliwo ganga. Naye ate especially ganga zitandikira mu makomera. Kubanga ebintu byonna obisomera mu makomera bino ebya ganga. Gye biva ne bijja ebweru. Era kyovula most of the time omuntu abaddeko mu kkomera waba ayogera akugamba nze sina kyentya. Mbaddeyo emyaka 10 okitegeera kugamba omuntu wakuwa tolikeeyo nagamba mbaddeyo emyaka 10 osobola mutambaala mbaddeyo emyaka 2 zitonzanyirako natta nalinziseeko n'okutta kati gwe omuntu oyo mutambaala otya. Kati these of the same guys, they have been smart leaders of the gangs. They have besmarted themselves ne besmarting and approaching some of the leaders. Si wanoka ne mu nsi endala ne baga ffe tusobola okimala. Okitegeera kino ekikusoba tukola ki tusobola okimala. Naye era kitwalira omuntu ali ku transparency and accountable leadership n'ogamba nti no wadde osobola okimala kiki kye involving myself with. Kubanga when you are a leader no involving yourself with a gang ensi oba ogitta erinnya lyo oba olitta n'ekitiibwa ky'eggwanga oba okitta. Kubanga ganga eringa nga muliro nti wogukuma wano guspreadinga paka eri. Obwatandika obukundi 20 ogenda okuwulira mu myaka 5 tulina obukundi 10. Ate era kitegeeza ne street z'e Kampala they cannot be safe anyway anymore. Nti buli w'otambula oba ogenda kukola ki kufuna obuzibu. Kati nze njala okubuulira lwaki nesigama nnyo ku South Africa nga wegambye nti ebintu byonna tubiyiga buyizi ne tubikoppa ne tubiteeka mu nsi zaffe. Kyova olaba nti sometimes ng'omuntu omuzadde omugezi osooka n'otegera famire eyo ezannya n'omwana oba omwana we gy'omutuma weekend agenda azanye n'abaana ba famire eri. You have to inspect n'otegeera abaana famire eyo beeyisa batya. Omwana wange mugamba nti agende azanyire mu bali tagenda kujjayo mpisa nkyamu. Kubanga at the end of the day oyinza ogamba omwana we buli weekend agenda eri nga naye bali babeeramu banywa njaga naye n'abikopa n'alaba nga bintu birungi. Kati Uganda bino ebintu byonna bye tulimu bikoppe bikoppeddwa. Kati for example singa I'm not a true leader
nganze olowooza sobola kuleeta nentekawo nange binayiga South Africa emyaka 25 ne sikisobola kubanga mmanyi nti waliwo ebintu by'otandika ate ne bikufuukira ki obuzibu ate ne bitandika kwokya ggwe kennyini kituufu kubanga oba ozadde ng'oli muzadde ng'oli mukulembeze waliwo ebintu byeweteekamu ne bitusobola kweteekamu ng'omukulembeze kati ganga zino sijja kululinga out nti tesupporting waliwo abantu abazisupportinga mu governments different governments nga bazisupportinga for example in South Africa okimanyi nti drug lords ba Nigeria be basinga okutunda cocaine ba Nigeria South Africa batunda cocaine batunda mandrax buli kitamiiza kyonna ekikyamu ba Nigeria they deal with it mu South Africa and not only South Africa even in the UK era wotuuka na Nigeria tebagala kuwuliriza kwa manyi they are dealers in drugs recently Katando was wawulira bakola ki babaninga because they don't want bamanyi they are associated with drugs kati bone bakola ki mu nsi esinga ensi ezimu ba Nigeria babatya bamanyi they are dealers in drugs erinnya lye baatwala bo naye for one thing I want to say South Africa omu Nigeria drug lorder babita drug lord ye boss omanyi nti police sometimes emuwerekera nga alese gundi bagita batya bwaba alese nga kage tuuse yenjaga police nemuwerekera nga emotoka eri maaso nga yali mabega nemweleka atuse ebintu bye gate neggulawo nakola remote gate neggula nayingira police negenda kati kyenkugambye tekisobola kuba wano Uganda wokka tekisobola kubeera South Africa wokka tekisobola kubeera America sente eresa obuzibu amaanyi galesa obuzibu so tukkirize nti abantu bano bayisibwamu abagagga oba abakulembeze babayisizaamu ebyabwe y'ensonga lwaki baba teboogerwako tebakwatibwako balina powers kubanga gambye there is a 26 balina sente ng'omulimu gwawe kubba rob banks anywhere weba smelling money they go for it kubanga remember money is power balina okuleeta sente mu kampu ate waliwo bano abassi 28 kwegana bagala oli afuusa obuzibu oba mukomera mwe bali ne balaba nga wala akasajja akafuusa obuzibu n'amakomera agamu mu nsi ezimu bagundi bagangasaza bageefuga bagatwala nga bagawamba osanga bagangasita awantu we bali n'osooka obuuza waabwe abamu bawamba n'obufu kyenkugambye oli naawambira ddala akafo ne batandika okatimba ebyekirasita ebyekiki kati sobbi bye yali akola tebyali byakuwamba n'oleeta abasajja bo 30 n'obateekawo kwegamba kuwamba naye ate kiba tuwaasi we baba nga balina n'omukono gwa gavumenti kisukka kubanga gavumenti ate yali bakutte webaba nga ate waliwo gwe bakolagana naye mu gavumenti kiba kisusse kitegeeza people are going to be terrorized there is nowhere to go kitegeera wekibanga webaba nga ganga erina omukono oba mu poliisi oba mu magye oba mu minisita akoko kakabayamba okuyisa buli kimu kye baagala ogobereddeko ebyaffe wano n'olaba abaffe wano eneeyisa gye beeyisaamu n'enkola gye bakolamu ebintu byabwe ng'ovudde ku lunaku lwokka olw'enkuuka naye nga bwe bizze bimeruka ewaffe wano obigobereddeko bulabe ki bwe twolekedde ndabye eggaali nziwulira nziraba naye omanyi Lakidube yaliko wano before nziremu kino Lakidube yayogera ekintu in fact yali hoteli wano Kyengulu wano yes waliwo gwe yasemba okujja yes omulundi gwe yasemba okujja yayimba yayogera ku rastarism yayogera ebintu bibiri yagamba there is a dangerous rasta and indangerous rasta era kyovola Lakidube abarasta abamu tebamwagala bagamba nogamba nti simanyi ali ennyayi kino
is living a fancy life and all those things. Yes, yeah. Era yenti alina kwerumya nasulako mu kutiya, you know, is just living a fancy life abera mu hotel. Kati nolabanga enyimba ze nnungi nenga muzali wanti yekali kyatagikola ki taji livinga. Naye yogera bintu bibiri, which is good, dangerous and dangerous. Nagamba dangerous last yogola banga akola buli kimu ekyobuyaye. Jaga kinywa, you know, era bali mu criticizing ebyo. But naga there is an dangerous rasta. Yo omuntu eyekwata obulungi. Yo Rastafari nenga wekwacha ki bulungi. Mu community weisa bulungi. Koga ebyo biyaga tobiyingira mu kitegera because you rasta utse you are dangerous. That is a dangerous one. Kati njagala kwogera ku gangsterism. Uganda mbadde nkyalaba. I don't know whether these are gangsters or it's just imitation of being gangsters or people who want to be gangsters or people who are mafias. Kubanga gangsters manyi babera mu makomera. Waliwo n'omwaliko ekigambo mafia boss. That's the thing. Now mafia and gangsters, those are two different things. Ba mafia bamanyi bo bakola buli kimu. Ate bo ebintu bya babikola live. Tebekwekereza. You know, live day night. Kitegera. Ne ate gangsters mbo ebya bya kiro. Okujawo ng'otuse mu bufo buli very you know, before waliwo enfo zaabwe ng'oziyingiddemu camp zaabwe kati ngaawo for example Cape Town waliwo ekifo police yetayingiramu mu nsi toyi Cape Flats ensi erina gavumenti kugambye kubirwa gende Cape Town gende Cape Town mu Cape Flats okuba essimu nti they are breaking in my house. Waliwo police nejjayo. That's Cape Flats. Police tegendayo. Tesobola. Eyo wabaki wabagangasta. Gangasta bakatwala akafo kaabwe. Nawe ne obo oyitawo misana owuliranga envizi kuva ku mutwe. Bali mu nsi yaabwe. Bakatwala Cape Flats. Cape Town. Lozote ni vilo. Nawo kazibulako ebyo byamutira. Kitegera. Buli kafo ate bino ebintu ebiri so reso nti si baddugavu e South Africa babikola nnyo. Babikola nabo abagadde okwadoptinga this kind of culture ya gangsterism. Naye abantu abasinga okukola ebintu bino they are colored people. Sure. Yes. Bazungu. Cape Flats, mixture of black and white. Those are colored people. Nga wano twali sente bachotala. Era nga I am suspecting nti zino ganga ziyinza okuba zicreating zitandise Uganda ziyinza okuba zatandikira mu Kamo Okyombo. Kuba osanga Ethiopia, osanga, you know, different kind of people. You know, those areas, osegera, machinde, osanga mu abantu, kagamba bebasinga okwagala ebintu ebyo. You know, they love that, they love American movies. Yes. Kati, Jova in South Africa, obufo obuterrorizing, police mwetasobola kuyingira. Those are crowded areas. Cape Flats kafo kaba lanji. Nga ogamba wano nti baki bachotala. Toyinga n'okuba essimu nti banzita. Unatadde essimu, unatadde emundu ku mutwe. Tewali police wegenda kutuukira. Kubanga mundu ku mundu, fire to fire. Police ejja n'engala nabo nga balina ezaabwe. So ekiri ewaffe wano. Embeera simanyi mbeera bwe manjiita. Baana bana babeera ku street be bafuuka ebyo kuba ewaffe wano bw'oba otunudde temuliimu ndowooza nakalabamu omwana omu nina eggaali y'omu gye ndaba erimu omukyotala ate omukyotala baŋŋamba yali mukubi wa bikonde omu yekka bwe nti gwe ndaba naye abaana bonna be ndaba baana baffe ba wano si bakyotala si baki be ndaba. So kiyinza kuba mbeera nti eka waali tewaliiwo sapooti, mbeera nti nasoma naye omulimu ne gubula, mbeera nti ngenze nange nnyumirweko eggaali kiki ky'osuubira ekiyinza okuba nga kiri wano. Era ebintu bino birina bulabe ki eri eggwanga. First of all, nga wenagaya mukulu Kisubi n'abatuwuliriza abantu ababeera mu bintu ebyo tebalina kyakukola babatabira kubanga toyingiza muntu abantu kutabira njiri nti come
ojja kuba ne kino, you will be like this. Omutaka era nkya n'ayingira mu bintu ebyo. Era there's a recruitment. Recruitinga. Kitegeera omuntu n'alaba style ya gundi gy'akoze naye n'agyagala n'akola ki? N'agala okubeera mu ki? Mu ekyo ekintu. Kati there is recruitment. Director and indirectly. Directly nti nkutuukiridde ne gamujje nje bafuna kye mwagala okuba. I'm going to make you stars, singers. You know what I'm saying? Kubanga most of our young people tebalina kyakola. Everyone wants to be a celebrity. Buli omu ayagala kamera. Buli omu ayagala kubeera nga bamuwa salute, you know? Kati ebino buli omu ayagala kubeera captain. Nga stars zikola kiziri ku bulabo. Wajja wati bamulabyawo nti yoyo ayingidde commando. Kati there is that desiring. I want to be this and that. Naye ntuuseewo ntya. Quick way of getting it, kanyingire wano, ensentegeere. Yes. Kamene celeb. At least ewaffe wano. Yes. Batambula n'abayimbi. Yes. Kati ekyokubiri. Wano era owulira entebe eyo nti bamukubye ebintu saabiwuliranga mu Kisubi. Twatambulanga n'ova gy'ova saa meka n'oyingira. Kati saa zino Uganda tusobola kutambula mu bufo obumu ekiro. Tosobola. Baga nti omuntu bamukubye ne bamujjako essimu ye. Bye bintu byennyini South Africa biriyo. Okitegeera. Bye bintu byennyini ebiriyo. Ate ndowooza mu America it's much better kubanga mu America bonga bena gai banywanyisa mundu. Si baavu. Okitegeera. Bo baagala maanyi. Respect. Tageti yaabwe. Batagetinga nabo bagagga. Yes. Respect. Niba nabaffe bagwa mu banaku. Bo banaku ate baagala sente. Bana baffe bagwana agwa ku street yawo ne babba busimu. Kati nkugamba nti recruitment waliwo abatuma. Muli 10 gwe nkudeployinze Makindye, gwe nkudeployinze Kawempe, gwe nkudeployinze Entebbe, njagala simu 10. It's a business. There's the sim is that who tracks the phones. There must be police must track the phone. Esimu eziba zibuuze nga ezabula ku nkuuka simu 200 zempulira. Simu mmeka ezikomyewo kati. Okitaka kyegamba. Accountability. Is it an organized crime? Because we have an organized crime. Gundi akimanyiiko ffe tuzibbe tezijja kutrackingibwa. Ku simu 200 ezabbibwa mu nkuuka mmeka ezikomyewo. Report ya police yino gituwa. Ekyokubiri. Target lwaki bana abaana bajja mu nkuuka really batargeting amasimu g'abantu na bags abantu. Yes, someone has given this boy gwajja ku street amulabirira amusuza naye ayina oyo muvuka ayina ku meeting at target. Toli kyabwerere mu nsi. You must meet a target. Nti at least mu week you must bring me 10 phones. Waliwo ne kyempulira nti babeera nabo. Ne babagamba nti bwe tusimbula ne tuvaawo ne tugenda we tugenze we mulina okwesasulira. That means tebalina budget z'abaana. There's no income. Nti ajja mubeezaawo wabula mbeera naawe naye we tugenze. Kosa linnya lyange. Olina okweyiyiza. Yes. Kosa linnya lyange tusimbudde era ogenda kuyingira mu gate nange. Ng'abayingira mu nkuuka oyingiridde ku nze naye woyingira kola ky'oyagala. Kweche mwagala musolo kola ki? Kati kyenkugambye nti obesimu 200 bibuze ani tracking esimu z'abantu ezibuze. Secondly, Uganda tulina capacity y'amaanyi nnyo n'okusinga South Africa okutracking esimu wano. South Africa esimu eyinza okubula n'obiva nako. Andi fe abamu ebiseera ebisinga bwe tugula essimu tetufa ku serial numbers. Ate mpulira aba batracking baagala nnyo serial numbers. Exactly. Kati wano tutrackinga nnyo essimu immediately nnaku 2 essimu bagifunye. 3 nnaku essimu bagifunye. Eri myezi 2 n'okiva nako noga kanyenzi essimu endala kubanga ebintu byeri byo byangu olijjayo kubanja n'osasula mwezi oba okola. Ekitega n'osasula buli mwezi. Kati sibi omuntu abeere ku simu ng'anoonyere yabuze agera insurance n'amwenda. Kati wane essimu ebuze myezi 3 ng'okita ng'ate ogula endala era nga bakola bagikuba. Kati there is that force behind these people. Naye nze sijja kurecommendinga nnyo nti we have gangs here because it's easier to destroy these gangs. So wano tulina ki? Wano tulina mafialism, tulina bubbi. Wano tulina bubbi kati kankubireko mu Kisubi. Mukomera waba kuba omuntu mu gange eya misbehaving nze
oyinza okutegeera bakwata ebitole bya sabbuuni ne babizinga mu ssuuka ate bakudisipulininga kirobbo nga buli muntu yeebase ne bakwebasa ne balyoka bakusabula boy. Gangs have got discipline. Nga olaba nti amagye galina discipline kubanga gamba muli amamba ab'omu n'avumisa ekika kyonna. Amagye galina discipline. Bw'oŋŋamba abantu balina discipline ku magye ne poliisi, nze ngamba amagye galina discipline. More much better. Kuba amagye aba yasomesebwa n'ategeeza ekyokukola nga they have discipline. They know they have people. N'aba poliisi sebo basomesebwa. Exactly. Na ye nanti bebali ennyo directly mu mateeka. Yes, na ye some of them are being influenced to do wrong things. Yes. Our discipline wegweramu. Nze ngenda kutuukirira ntya kano gundi mu government owaye waliwo deal with. Omuntu w'amayinja mutuukirire. It's not easy. Tuukirire General nti waliwo deal with. General. Wamaje mutuukirira General. It's impossible. Kizibu. Naye wa police it's easy. Kubanga ojja kusookera gwono gundi ye nga amanya alina mukwano gwe captain wali okitegera yatwala olutambi. Okitegera waliwo ayagala atwala 10 gundi okitegera kiyitemu. Kati police there is a target to be influenced and contradict themselves ku law abiding. Kubanga they take them baba manyi their weak points. Taina simu kamugwire simu era wegengereza nnyo ng'oli mu gavumenti ne otafuna birabo byotabaje gye biva. Kubanga yengeri yokka nti omuntu abakumaze ku birthday ne bakuletera cake ku birthday y'omwana ne bakuwa emmotoka nga bivaawa omuntu abagula amaanyi go. Kituufu. Era omuntu amala okugula amaanyi go abakusazeeko engalo zo. You don't have a say. Oba tokyalina bwogerero. Kati baganga bye bakola. Olina muwagira buwagizi. Baganga sita bye bakola. Bagezi nnyo baganga sita. Zibasooka ne babala embeera. Ne bagamba omusajja ono wa poliisi era omukono siginicha ye ekola. Naye tumuyingidde tutya. Ne bakubefriendinga birabo ku birabo at the end of the day. Oba tokivaamu. Ate oli ekintu kya ganga sita oba olina kisesema kuba bibiri kufa na kisesema discipline. So bulabe ki obuli mu bintu bino eri government? Tutwale South Africa ne Uganda. South Africa buli weekend mukulu kisubi buli weekend Friday, Saturday and Sunday. Kuba South Africa baganywa masanyo. Friday basanyuka, Saturday basanyuka, Sunday basanyuka. Banyo omwenge bali ennyama. Bo baganywa masanyo South Africans. Naye buli Friday ku street ya South Africa. Ebiso bikaaba. Ambulance zibanga ambulance. Ku Friday and Saturday and Sunday amalwaliro ga South Africa gajjula to the maximum. Gwe bafumisa ekiso, gwe bakubya amasasi, gwe bakoze eki kwegamba gwe barepinze. Weekend e South Africa economy yayo ebeera mu bunkenke ku ddwaliro. Banoonya ssente za kucakala ku weekend. Ne babatiramu, ne babeera mu bbaala ne beekuba ebiso abali under drugs influence. Be batumye okubba ku streets oddayo waka ovudde mu kucakalako ne bakuba. Nze nkubuulira waliwo omusajja goba twali tulina gye tuva e South Africa tuva kucakala kati tuba tutambula we tuti gayi waliwo bagayi abatuli maaso kuba ganga saze nga gayi balina language bakommunicatingiramu olwa bakozesa empa kati ayinza okuba nga ali eri waliwo abayimiridde eri abalinze nga waliwo abayimiridde eri kati waliwo abali ku gate wali nga mujja oba ne mubayitako bo ne bakuba empa nga baga waliwo abajja be ready. Yes. Amutemyako sigino. Balina engeri gye bakommunicatinga.
mumpa eri nga bawulidde dda nti waliwo ekijja. So walina mukwano gwo. Bano batuyiseeko. Nalina mukwano gwange. In fact twali ffenna tukyakala. Kati bo ne batusooka mu maaso. Nze nalina wendireyi nze nange nenzijanga nfolowinga. Ne kati mba nkyali awo mpulira empa. Emisinde. Bo ne badduka. Nange neŋŋamba wano. Nina kudduka. Mu kudduka nange nenziruka nabo ne badduka mu bisaka. Nze nenziruka ne nnyingira mu nnyumba y'omuntu mu toilet emanju. Olunaku nalina kufa. Ne Mukama yeebazibwe. Nalina okufa. Kubanga bagaaya abandi mu maaso baamutta. Ye bamusalako obulago. Not because alina kye bakola. Not because bamumanyi. Ne ngugaba 28 gangs balina omanyi wowunyiriza nnyo omusaayi gw'abantu. Waliwo ekiseera kibanga kitambo. Nti bw'oba toguwulidde owulira bubi. Ebanga saddaaka ku bo. Balina that kind of trust nti balina okuttayo. Bali addictive. Era nga olaba omuntu nti ali ku drugs tasobola zivaako oba ku mwenge. Kyenva nkugambye nti bino ebintu byempulira wano nti gangsters, they don't understand. When you enter that gangsterism, tosobola kuvaamu. There's no turn back. Kiringa nga Illuminati. You enter Illuminati, you can't go out. Kubanga gangsters means ogenda kwogera ebyama when you go out. Era bo benyini bakwenoonyeza ne bakutta bw'ogamba nti wabivaamu. You enter once a gang, you will always be a gang. Okay. Era bakusaddaakira eyo. Most of we have people here abadde mu Sezebweru nga maybe babasibirako mawanga ago ne bafuuka ba gang. We call them initiate. They initiated them. Baba Yingiza. They initiated them. Era ne bakkiriza. Some of them are numbers. There are 3 numbers in gang. 26, 27, and 28. Era ojja kwesanga ng'onoonyereza ogenda okwesanga nga bakwata ababbi wano ab'essente baba banka nga mbuuza gwe waliko mu nsi ki. Kati gavumenti yaffe terina okukola kiri kimu. Kuba tutegedde nti bino ebintu mpisa ze tukopye. Mu myaka 3-4 emabega bino ebintu tebyaliwo. Twali tutambula bulungi nnyo street. Bino ebyeggaali tebyaliwo naye ensi gyegenda ekula. Tulina abagwira bangi abajja wano. Naffe ffennyini nga bannayuganda tutambula mu mawanga ne tugenda. Kati nganze nali emyaka 23-4 mu South Africa. Nagenda ndi muto nkomyewo ndi mukulu. Bingi nnyo byenjize. Nze naalisobooze nti first of all to appeal to our people abaagala ensi yaabwe nti ebirungi by'ofunye mu ggwanga eddala biyigiriza abantu. Bireeta obisige mu nsi. Ebintu by'olaba nti naawe bigenda kufuukira buzibu ggwanga lyo. Bireke byerekereze ggwe nga ggwe. Oba byogereko bwogezi ng'okyusa obulamu bw'abantu b'olaba nti tebasobola bulamu basobola okutegeera nti wayitako mu bulamu obwo. Naye toyigiza abantu bintu bikyamu naye by'olaba nti ki bye bifudde America leero tubyane lule nga buli wotambula ku street bakuba masasi. Bye bifudde South Africa leero ekikyamu nti buli street ya South Africa gy'otuukako eriko drugs. Wano tulina baani lule nga bwe beeyita. Buli street ya South Africa gy'otambulako erina ebiso. South Africa kizibu nnyo okutambula n'oyita ku bantu babiri nga tewali kalina kiso oba muntu. Nga kikwese? Yes. Eyi baba nabyo. Eri nsi ndala olina kwekwata bulungi bannayuganda bameka bakubye ebiso naye ng'obalamu. South Africa. Mbalabye. Kati kino nze nkisaba busabi nti ffe tetulina kuba na gang kubanga dangerous gangs tezina kubaawo wano. We are trying, we are imitating. Tukyalina babbi. Tulina babbi. Naye ate nenjagala nnyo omanyira kirala. Kati wenkuwa example. Baganga bano waba nti balaba buli omu alina amaanyi like in America or whatever. East or west. Bavaayo nga bagolobezi baabwe bayimidde eri ba leaders ne beekuba. Sina biso naye na ngumi. Kubanga buli omu aba ayagala respect. Musinga South Africa, yes. Bavaayo ne bakola.
ne beekuba bajja ne ba meeting awantu ne bagamba we are going to meet ne badikirana n'olunaku ababagoberera ne bajja nabo nga bali tebalina kye balina kukola lunaku lwa bato abanene n'abanene balondeko kati that's respect bagita maximum respect era noga salute yes oba 26 ali nukola 28 naye leaders bo balina okusobola basolvinga issues zaabwe through sina mundu kwa hivyo mundu biba byakuterrorizinga so mkulaba okukwo wano kyetaagisa okolebwa okumalawo ebintu ng'ebyo. First of all nze ndaba ekyaliwo twalina battle ezaali wano nti Shiba alina battle ne gundi ne Spice you know nze ndowooza okusooka okuterrorizinga kubanga bano abantu ne banaakwatibwa banawulidde nti ebyokwerinda bagenda kukwata zibatole. You cannot stop these things. Osookera ku mutwe leader kubanga we munaatandika bano abantu mbalisa it can't kibali musaayi kibali abamu bakimirikinze bamanyi how good it is ye life gye banyumirwa naye nze ndowooza twalisoose kuteekawo bato tuteekawo bato abategesi b'ebivvulu weebali ebintu baba byagala nnyo bateekawo battles. Nina gwe nalaba akiproposinga nti ekifo ky'okulemesa abantu okunyumirwa ebivvulu yes mugende erugogo yes babategekere yes tugende tulabe yes yes era nze I'm calling on bagundi ba promoters okudda mu bino nti ate oli gundi kubanga abamu ba leaders baba mafia bano ba mafia this mafialism it's not I can't call it gang because gang anjirabyeko I've tested it njimanyi and I know how they operate. Naera bwe bitandika this is mafialism. People were imitating mugali bukundi bukundi kati before by reaching at that extent of gang nga tabana kutuuka yeeyo zinalisabye bano organizers of you know ba promoters abebivulu yes mu promote mu organizing a battle nti gundi aline gundi kubanga what ekirwanya abantu kitiri nnyo respect ekibachine teyali respect owuli anti respect eh respect yes wa area gundi towuli anti era nti ozalawa you know so it's a, respect wano yagalibwa kan respect tujagira mu ringi other than okuteekayo bano abaana abato baganda bafa abaana abato aboku street taking advantage of them kubanga this leadership eyabana abantu ba mafialism who are calling themselves gang bo bakozesa bano abaana alina ekibiina ky'abaana asatu mugende mukole kiri okitegeera at the end of the day ye bwaba bakwata abaana bali agenda kubeera out. He has got the potential even sometimes no kwegaana nze sinamugambako okitegeera oba sinamutuma oba nti nze nakikoze kubanga in the court of law is the evidence ani yakuye motoka eri mwandebeko nga nabadde ne mwandebeko nga njikuba. So in court we use evidence. We don't just talk about nawulidde oba walabye nga njikuba yes nzo okuba nabadde nakubyeko ku kino kati you cannot take a prefectural gundi n'ogiteeka ku muntu atakoze kintu ekyo. So government yeyinza kola kiyo nga yo government yeyina okukola kiri kimu ebintu ebyo nabyogera mu 2022 nga nakomawo nali ku UBC 1 morning live nenjogera ku social empowerment of young people through projects developing their talents. Kuba most of young people in Uganda they are talented. Tubala ku TikTok they are so talented. Nzeno naisabe ekintu kimu naye era nkulu kisubi waliwo ekintu kimu where there is money the fame is needed. Awali sente fame era yagalibwa okitega kyegamba kuba omuntu ajja kuba ne sente era ayagala okuyisaamu abantu amaaso ayagala okulaga nti is the boss ku kitundu iwakabi
through actions nti akuba abantu displace people kitaka kyegamba kati nze no kyengamba ebintu bikolebwa mu Buganda siwe kiri Kawempe Makindye bena biri muki naye Katikkiro wa Buganda okulaba nti balwana nnyo to instill the morals we had before. Kuba kino ekintu si kya President Museveni. Ewaka wabawo maama ne taata. Singa nze mbeera ku safari emyezi 3 nga taata ngenze kunoonyeza famire yange. Nenkomawo nti omwana baamusibye. Who spend a lot of time with my son or daughter? Yes. Kati mu Buganda Katikkiro alina okuteeka mu project eno okulaba nti instill morals and values. Abantu bategeere nti empisa ze twalina edda essaawa zino omuntu waba abuuza omuntu omukulu tafukamira na kufukamira. Ffe bamama ffe bakuze nga ne waba ayambadde atya afukamira ku maviivi. So kikyolekera bannayuganda ku nsonga ya gangsterism? Kyendekera bannayuganda kiri kimu. Abaana abasinga abali mu gangsters abali mu mafialism wano oba abagezaako kubeera nti they are gangsters, most of them family zaabwe zaabeerabira. There is no parental care. Era ekyo ndoza kikwala ku Mr. Balam, the Minister of Youth and Children. Ebintu abyogerako mu Kisubi 2022 nengambe enkuza gy'okuzaamu omwana egera okudamininga future y'eggwanga. Engeri gye weeyisaamu ng'omuvubuka ate ekituufu nti we are talented. Olaba abaana nga bayimba emiziki wano. Noba so happy noga yes, we have got a talent in Uganda. Naye eneekwata y'omuntu ye determininga future y'omuntu. Kati nze nayisabye nti abazadde abalemererwa abaana nabo ne mubeekokkola ne musalawo basuula eri. Nze nayisabye nno abazadde bakwate abaana bazze mu famire zaabwe, kubanga at the end of the day oyo mwana gwe wagoba yagenda okudda akole ki akutte, kubanga takyalina mutima gwo ng'omuzadde. Ate n'engeri gyewamugobamu ggwe yegenda omuleetera ddala okukola ki okujja bakwataakinge, kubanga wabeerayo ng'omwana yeebuuza ddala yanzaala nandekera ensi kanange njagala mulagako. Ekyokubiri, gavumenti nsaba ba leaders bwe mulabanga omuntu yenna oba muyimbi w'amaanyi ki ng'alimu obuyisayisa nga bwe tugamba nti baganga sa mafialism, temumwesembereza nnyo, kubanga agenda kutanishinga erinnya lya gavumenti bubi. Ffe tugenda kulowooza mwe mubakozesa okukola ebintu bino. Muvetinga abantu ne waba muyimbi w'amaanyi naye nga we muvetinga olaba ABCD mwewale. Tomwewala nnyo, muwe sekretari wawe abayogera naye tomulaga nti omwewaze, kubanga gwe otya okweraba mu bifaananyi nti n'olina omuntu akuba abantu. Sobola kubeera president ne bandaba n'omuntu yakubye abantu eggulo baga yi president ekitegeeza akimanyiiko nawe tokimanyiiko. Kati leaders tulina okukola ebintu ebyo for the sake of our country. Wano tukyali bulungi naye era kyeggambye we have to dismantle gangsterism naye nga tusookedde ku mitwe, kubanga abamu we just imitating it naye nga tetumanyi the danger ekiri mu gangsterism. Okay, basibule. Mwebale nnyo bannayuganda okutuwuliriza n'otuwa obudde, era mbeebaza nnyo okubeera nti ffenna tussa kimu nti ensi yaffe tetwagala kubeera ng'efuuka nga South Africa wadde abangi mwagala kugenda eyo, oba efuuka nga USA wadde abangi mwagala kugenda eyo, oba efuuka nga Brazil oba Haiti. Ensi zoyagala okugendamu ku street osobola kutambula kiro naye wano okyatambula. Kati tuprotectinga eggwanga lyaffe era tu dismantlinge buli action yonna. Tetuwagira buwagizi bintu ebikola eby'ekikyamu naye tuwagire abantu abeeyisa obulungi mu communities n'abantu abateekawo obutebenkevu mu ggwanga, kubanga ekyo kyonna kigenda tuyamba ate naffe tubeere mu ggwanga eryeyagaza, n'abagenyi abanaava mu nsi endala basobole okuba nga beeyagazibwa mu ggwanga. Mukama abawa omukisa. Sigadde ndi Richard Iga.